azze okwanjulira ebizigo ebimanyiddwa nga Nyondo Glim. Olunaku olwaleero njagadde okutwala omukisa guno okubalaga akazigo omukyala wange kakozesa, nange olwaleero nkimyeyo akange nkagezesa endabe. Saagala badde babalimbe ate mwesiige ebikola by'amapaapaali, simanya mwesiige essukaali mukola ggulo. Kano ke kakola ggulo. Tumwagire Nyondo Glim. Osobola okubakubira ku ssimu namba 052 46807778. Olwo ojja kuba omufunye bakola ne deliveries kugwe ali mu kiyumba oba ali ewala. Nyondo Glim ajja kuba kutuukako. Mubere bulungi. Abalabi baffe abalungi mbalamusizzaako erinnya Sarah Sarax okuva wano ku Nyondo Skilling School. Niva wano ku Nyondo Skilling School nga nzize n'ebintu byaffe bino bye tuyigiriza wano oba bye tusomesa ku Nyondo Skilling School. So nga ate naffe ffennyini weetuli nnyo nga mubiraba wano mu bungi. Munnaaye nno weebiri era abyetaaze oba osobola okujja ne tubikutuusaako, ate nga nayagala obbikutuusaako yonna gy'oli era tusobola obbireeta. Tusobola obbibaleetera mu bungi, gwe ne woba oyagala bungi bwenkana ki naye nga muli mutya. Gigenda gitya eyo? Naffe gye tuli eno tukakkala bya mpola mpola. Tubalindiridde wano ku Nyondo Skilling School, mujje mweyongere mu bungi. Ebintu nga bye mubiraba wano, ebintu byaffe bya ddala. Dishwash ndooza mumulaba ne woonyenyaako obunyanyi oba omulaba bw'ali. Liquid soap omulaba. Si bya mazzi, birabika bulungi, brandi yaffe nnungi, tebirina ttabbu yonna. Gwe nga w'obyagala bwe tukikutuusaako ng'ate kirungi nnyo tosobola kwejjusa. Nyondo Skilling School twetaagayo abaana mu bungi, tubeetaagira ddala nti tetunnaba kujjula banaye. Muyinza okuddayo n'ogamba Nyondo Skilling School kati bali eyo bajjudde, bali eyo bangi. Banaye tebaliiyo abo abangi b'oyinza okulowooza oba togamba nti gye bali nti batono. Wabula ffe twetaaga kimu, baana kujja kusoma oba ggwe omuntu omukulu kujja kusoma. Ffe kye twetaaga obudde buno tufa nnyo ku future yo okusinga ebirala byonna. Nyondo Skilling School tuyigiriza ebintu bino nga w'obiraba wano. Tuyinawo liquid soap. Liquid soap ayambako mu kusiimuula, osobola omukozesa, abandi bamukozesa ebirala, naye omugaso ogusinga ku liquid soap guyambako mu kulongoosa oba mu kusiimuula ebintu bwe bityo. Tuyina dishwash nga y'ono. Dishwash atuyambako mu kwoza ebintu, tumukozesebwa mu kwoza ebintu. Bw'okwata oba kikopo kyo oba ekikopo kyo bino ebigendamu bwa black, gwe kikwate teekamu ka dishwash kaffe katono, funa akakuutako, yoza. Ogenda kulaba ekikopo kyo bwe kirabika ddala nga kiringa kye waakajja mu dduuka. Tuyinawo shower gel. Shower gel y'ono. Shower gel waffe y'ono nga w'omulaba, ne woba omukoze bw'oti omulaba nti mulungi nnyo. Shower gel atuyambako mu kunaaba oba tumuyite sabbuuni ow'okunaaba. Atali wa kitole, sabbuuni w'okunaaba w'amazzi atali wa kitole, ng'ate ali mu kacupa, mulungi nnyo. Osobola omweyambisa mu kunaaba, ayambako nnyo. So ng'ate tuyinawo hair conditioner. Hair conditioner ono akozesebwa mu nviiri mu saaluuni oba mu masaaluuni. Tuyinawo sayizi zonna, tuyinawo sayizi eno, tuyinawo sayizi n'endala. Mpitirivu nnyo sayizi ze tuyina, buli muntu tukutuusaako sayizi gy'oyagala. Tukusaba sayizi gy'oyagala, yonna gy'oli tusobola okuleetera oba n'osobola okututuukako wano ku ofiisi zaffe. Weetuli nnyo, weetuli ddala. Tuyinawo dishwash. Tuyinawo handwash. Handwash y'ono. Handwash waffe ono abantu abamu bamuyita sanitizer oba twamuyitanga sanitizer, ayambako mu kunaaba engalo. Ono akozesebwa mu kunaaba engalo era nga naye mulungi nnyo. Talina bulabe bwonna ku muntu yenna oba talinawo wagenda kugambira nti ate engalo zo ate azookyezza, tayokya. Mulungi nnyo, osobola omukozesa. Tuyinawo ne shampoo. Shampoo waffe y'ono. Shampoo mulungi nnyo
mu kunaaba enviiri, abasawo ne bamukozesa mu kunaaba enviiri, ate muna enviiri ne zisobola okutukula. Atukuza bulungi nnyo enviiri shampo ono, n'enviiri zo ne zibeera nga zirabika bulungi, tezigenda kumyukako wabula zigenda kusigala mu gundi yaazo ne zikuleetamukko okubeera nga zirabika bulungi nnyo, oba ne zibeera nga zaakaayakana. Nga mu butuufu ne w'oba nga onaabisizaamu shampo waffe ono, togenda kuwulirayo nti ate enviiri zange zaakutuse kubanga nanaabisizaamu shampo, ate simanya shampo wa Nnyondo. Nedda, shampo waffe mulungi nnyo, mukozeseko togenda kwejjusa. Abamasaluuni abali eyo tusuubuza n'okutunda kamu kamu. Oyagala bidomola bimeka? Gwe bidomola byonna by'oyagala tusobola bikutuusaako. Tuyinawo entambula yaffe, tuyinawo emmotoka esobola bikutuusaako ng'ate ne piki esobola okutuusaako ebintu ebyo nazo weeziri buli omu gy'osinzidde. Tukola deliveries, so ng'ate n'ayagala okututuukako nawe tusobola okukola ki? Obikuleetera. Tuyinawo Basoap oba muyite sabbuuni waffe ow'ekitole. Sabbuuni waffe ow'ekitole nga y'ono wano. Y'ono wano, sabbuuni y'ono ku sabbuuni waffe omu ow'ekitole. Ono nga w'omulaba wano. Sabbuuni mulungi nnyo nti talina bulabe bwonna, w'osobolera ddala wonna osobola mukozesa kyonna ky'okola ki? Kyonna ky'oyagala y'ono sabbuuni waffe nga w'omulaba. Sabbuuni waffe mulungi nnyo mu kwoza engoye, azitukuza bulungi nnyo ate n'aziggyamu amabala gonna. Kyonna ky'osobola omukozesa sabbuuni mulungi nnyo ate awunya akawoowo. Taliimu bimeremere, akola bulungi nnyo, buli kimu ky'oba oyagala okumukozesa akolera ddala. Tuyina Jik, tuyinawo Jik waffe ono, tuyinawo sayizi eno, so ne tubeerawo ne sayizi eno. Tuyinawo ne sayizi entono ddala, sayizi zombi tubeera nazo mu bungi. Jik ono ayambako nnyo ku ngoye zaffe ez'enjeru oba ziremeddemu mabala. Ng'olugoye lwo luguddemu ssanda, luguddemu oba muguddemu ebintu tubiremeddemu, kwata ebbaafu oba ddira baketi, teekamu amazzi, oyiwemu akasaanikira kano kamu, kano aka Jik, oteekemu olugoye lwaffe ng'okumala eddakiika nga 5 zikumala okuba nga olugoye lwaffe luteredde bulungi nnyo nga bw'olwagala. Mwebale nnyo okutulaba buli omu gy'osinzidde, mwebalire ddala, era nnyongera okubategeeza nti weetuli nnyo ku ssomero lyaffe wano Nnyondo Skilling School, era nga tukyabeetaagira ddala abaana okujja okusomera wamu naffe oba okuyigira wamu naffe. Tubeebaza nnyo buli omu gy'oli, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusangibwa Kisozi Buddo. Bw'otuuka Ekitemu ku stage, Masaka Road, Ekitemu ku stage, linnya ezigenda Ekisozi Buddo. Bw'otuuka w'oyita bw'oti ng'owakava mu Kivu, tuuka Kacungwa stage nga tonnatuuka Kisozi mu ttawuni. Okoma Kacungwa stage n'otukubira ku nnamba zaffe ne tusobola okufuna bulambalamba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Right. Anti akazigo akakabi ak'omulembe gwena wena omuvubuka ali eyo nga weetaaga akazigo akashaananya olususulu otambule mukubo bagambe ono omwana waawa. Akazigo kali kamu kokka, omukazi ali eyo oli mu kiyumba oliwa, akazigo kali kamu kokka ke ka Nnyondo Grim. Kosobola okubanga weekwatako n'okyusa olususulo ne lufaanana ng'olwa baby omuto ne lunyirira, tekeerusa, tekayeta biti bina makula byonna byonna b'olinamu, kabijjamu ne kabigugula bulungi nnyo. Osobola basanga ku nnamba y'essimu eri wano wammanga, noti eri +971 52 4680 osobola bafuna obo byataaze. Bakola deliveries ez'akabi bonna bonna oba osinze baba bakikutuusaako, nange akange kaakano kangende nkakozeseeko.